Kenya kuba n'omusajja batulaga bonna ba manager yekinyangako nti alifaananyi okuba n'olubuto munne bwe mubadde mu taboye mu oba mu resi yemu essaawa eno atugamba ekivulo ekisembayo kyekyo agendeko mu break asooka atulage ku baby tukusuubira eddiggwa ate tukolerayo ka surprise akafaanako bweka bemwogera siba babyammwe bya abantu bemwogerera mwe ba speaker but I won't speak for other people mwenye mukimu kiina time yakyo bukimu kiina time ate kirungi nti mugumiikiriza oba mugumiikiriza ate mugira mugumiikiriza nti when things happen era mubiraba muntu bw'aba afunye olubuto muba mululaba lukula ludda mu maaso you know kubanga era muzze mu banje abayimbi lwaki tozaala lwaki tofumbirwa just ekinyumyamu omutwe is muba mutubanja lwaki tozaala lwaki tofuna musajja ate bwe tufuna abasajja namubakuba bwe tufuna embuto ate lwaki bafunye olubuto owo tomulinda ngamba biri awo bibuzaabuza tufune ki tufune mbaata naye gyali ng'oliyo munnange ozalakutawo yali munnange ate nze kitanga jiddemu amaya mango kugamba naawe ofuna feelings ye tomanyira esigaleka tubibuuze manager nawalayo oli muntu ofuna mujoga sikulimba simanyi lwaki mumbeera ne mulooza mbu omuyimbi munnange yetalina munnange ki kwegamba naawe okyusa oyiro kubanga era buli mukazi yenna gye kiggwera kuzaala nze mmanyi omukazi yenna ayagala abuuse ka bebi abeereko ne family alina omwagalwa alina omusajja amwagala amufaako alina abaana because tuyimbira mmwe naye nga gwe omuyimbi what is your happiness now you know oyagala oddeyo waka to people that make you happy after making you happy fani wange kumakize happy nzani agenda okumumaking happy so nze ndowooza n'abayimbi balina obulamu ate they deserve so mumbi waba avuddeyo nafuna olubuto lwe oba omusajja we oba agambye kati ngenda kubuusa baby it's okay be happy for us kubanga munnange tuba tukoze owaffe kitega naye kati nze kanjira nkolakolayo